bobeno mukole nnyo babulonde. Jingo Show. Wachi wayimba obwavu bulinyirire wakijja kuki? Ekigambo ekyo nakijja ku bulamu bwange ng'egye butambulamu kuba obwavu buluma. Ng'obulwanyisizza otya abakulu abategeeri nawe buluma? Obwavu olina okukola n'osaba ne Mukama Katonda n'oyitawo. Kasita omwebaza n'omusaba ate n'okola n'okukola so si kwogera buki. Si kwebaka. Yes. Ate yasikusaba kokka wabula okukola ate sikukola kokka wabula n'okusaba. Sekyo n'okwebaza Mukama nakuma ng'oli mulamu. Celebrate Friday amanya Joseph Segwa President ow'olugambo program ekyenkya naye ng'omukulu ono mumanyi bulungi nnyo Jingo Show yamanya g'amatuufu gwani. Bujingo Sam gemanya gange. Ese Bujingo Sam. Bujingo Sam. Nasemba okulaba ng'ogenze babagatta ne mulongo babiri. Ese wa Erubaga Cathedral. Wapasa Kayanja. Rubaga Cathedral. Wayenzo ga mukatuliki oli wa ddiini ki? Nze ni musajja mulokole. Kale weyanjule bulungi kakati. Amanya n'eddoboozi Jingo Show omuyimbi ogwanga mu nsi yonna Bujingo Sam gemanya gange amatuufu. Omuyimbi w'eggwanga mu nsi yonna? Mu nsi yonna I'm international musician by the way. International. Kyekikufula international? Kubeera nga nsobola okukola ekintu ekisala booda. Buli wamu n'osanga eddoboozi lisobola okuyimba. Si kintu kyangu. Mu nnyimba zo ziriwo ezasala booda? Nnyimba zange nnyingi nnyo kubanga osobola okugenda mu nsi ez'enjawulo zisala zitya booda kuba ne bwogenda ku mikutu era buli obeera mu nsi n'onoonya Jingo Show nfuna. Ndowooza oba otegedde nti kati mba nsaze booda. Oluyimba lwo nasebe ensonga za kikomando mwazigonjoola. Omwe ogambye okusala booda lwe luyimba naliko Tanzania nimpulira kikomando. Oba nali mpulira kya Bobby. Kikomando omayi kati oluyimba olwo mu kuluyimba. Engeri gye kyali kigambo nti kya ghetto. Ate bwe bulamu bw'ensi abantu mwe batambulira. Kigambo ekyo kyalimu bbato lwa nsonga. Abantu bonna bali ekikomando. Ekikomando kisiba olubuto bulungi n'otereera bwe yabbayi mu buli mbeera obeerawo. Oba olina sente oba tolina kwega buli muntu yenna mu mbeera y'ensi asobola okula ekikomando. Ate kiba kyammeka kya Lwasa. Watandika ddi okuyimba Jingo? Natandika okuyimba mu 99. Ese Federo wamuyimba bbanga ki? Namuyimba mu 99. Kamiliyoni yayita Mama Mia ne Bobby Wine yayita Akaguma ka Lubendera. Ate kati Akaguma ka Lubendera kabiri ebiri obadde kinaawe. Anti bwe bagenda okuleeta kati ate nze nali nyingiza engoma gye bayita Federo. Buganda batuddize Federo. Kamiliyoni Mama Mia so wabiri gumu. Tobanga wera bidda kuz'omwezi. Anti bayokola booti. Engoma ya Federo bagisanga eyingidde. Ese mukama wange. Okay. Awo oyinza oba omutuufu. Tebagisanga eyingidde. Engeyingidde. Oli bbiri gumu oli bbiri ebiri ne bagisanga nga weeri. Ne bagisanga weeri taata. Byewayoyimbya byakomawo. Birwa taata. Wabivaako bubi. Ebyaki? Byewayoyimba. Ebya Federo. Buganda era tukyettanira Federo kubanga tugyetaaga. Wafuna ki mu luyimba olwo? Oluyimba olwo nalufunamu ettutumu n'emikwano n'okubeera nga neeyagala. Nozero ndaba bwenfaanana. Obulamu bukyatambula bulungi. Waliwo yaŋŋamba nti oluguudo lwa obeera ku luguudo Busaabala Road. Nti omanyi gwe omu ku bagagga ba Busaabala Road? Si Busaabala wabula tukoze bizinesi nnyingi nnyo kyengamba buli wamu tubeerangawo. Omanyi situbeesinga Busaabalayo kabula tubeesinga wantu wangi lwa nsonga toteganga wamu. Kati gosobola okuba nga omumanyi Busaabala ate nga nnaje sobola kunsanga emukono n'onsanga ebulenga n'onsanga emasaka buli wamu bwolina okuteekawo embeera. So otegeeza covid saalaba nga osaba ku mmere ng'abayimbi abamu bwe bakola? Ate nali nga babugabe ku lw'ensonga Mukama nali nga nina okugabira ku bantu kuba Katonda ye bw'aba akkiriza kasi omusaba. Neebaza nnyo Mukama kuba mbeereddewo nnyo mu bulamu bwange bw'ensi ne famire yange. Jingo. Okola mirimu ky'emirala kubanga engeri gy'oyogeramu oyogeza amaanyi gwagaba. Nyogeza amaanyi mangi lwa nsonga ndi mulamu ate n'ekirala bizinesi zenkola nnyingi. Ntunda amataka ate ntunda mmotoka ennaku zino naggulawo bondi bagiyita Jingo Show Motors. Ntunda emmotoka. Nina bondi ne bondi awo Makindi. Emmotoka nina ntunda mmotoka. Emmotoka y'enfuta kyagirina eri. Ojjukira emmotoka gye nakkubiramu ne babiri. Challenger. Mitsubishi Giddy naye weeri. Ate nze situndu ebyange bimanyi.
ate eri Pajero short chases yali waliwo ya green da open roof gireke oba yali Ford si yalavi Honda inifa basula moto yajenguze biseera ebyo njijukirire kate mulongo babiri mukyala wo gyali mulungi mulongo nakati andaba okakasa anyirira bwati obadde ki waliwo omuntu yankubiranga mpa olugambo ku luguudo olwo oba yali sando oba wiki biezi sera linadde njala okubuuza basically nti nangane owaayo waliwo yali ekizimbe nti mukyala wo yalinako saaluuni obanga ate bamugoba mu omanyi abantu boogera nnyo kyolina omumanya kiri kimu nti balina okwogera omanyi kasi omuntu ayogera kitegeeza oba oyimiridde ate tobagananga kwogera ola akayimba kagamba nti ninga mu 7 okamanya kacyansi banfudde emboozi kati Jingo Show balina okufuula emboozi by the way nina management nange omusajja bamuyita Steve ye manager wange musajja yanyirira omulengera ali mu kava yanti naye wantadde yokola naye emirimu Don Steve yono Steve ye manager akumanaginga tomulaba producer bamukiriza gye kwano bamulabi wabanga ki simanyi talina Don Steve ono manager Jingo wafunye finally manager management utambula tolinnya jangu wano bakuna omusajja agatambula talinya ye yagala obulamu bungi sabira akagatto omusajja yabadde terera wano bulungi akagatto kyekyo sawa kyekyo empale kyekyo ayina omukuufu gwego ekkooti kyekyo Jingo sikulaba akola manager bukyanga obaawo nasazeewo nkola management olw'ensonga bizinesi nanyingi kati engeri gye tuli mu mmotoka omusajja ono yanyingiza bizinesi y'emmotoka nali mu ttaka omweri okay kati tweyanziza buuza just kwakulaba bagambe manyago amanya n'eddoboozi bayita Don Steve agewaka Kawule Steve abantu amwenne eyo bizinesi gye tulimu okay kakati Jingo ono mukulu awedde twagala tuwulire ku bulwadde bwa Kamiiri just goloozo takubya Kamiiri ebigambo bingi nnyo abantu babyogera naye tusabira muganda wange oyo embeera gyalimu teyandibadde nnungi si nnungi naye buli munnayuganda ali eyo buli muwagizi wa muganda wange Jose Chameleone Mayanja nsaba tumusabire musajja mulungi talina buzibu ate kyenjagala Chameleone ye musajja atanyiiga nemba mutabuse essaawa zino mwana Jingo Show mwana byabadde byakyayi ngera bawudde akayimba nti bino byabanene musajja wamaanyi nnyo mu ggwanga mu era tumusabira Mukama Katonda amukuume bannayuganda mwenna abali eyo musabire mukulu wange oyo kubanga bewalabirako Chameleone mwagala nnyo musajja mulungi nnyo era namwe mwasobaganamuko temwasonyiwagana twasobagana ngera abantu tuli bamalayi simanyi okyokankudde nokiza wasabagana ne Bobby mwakikomya wammwe oyo muganda wange ate namwe mwakimala olina okumaliriza ekintu anti kati gyali myaka tukula kati wakkiriza nti wali obbi ekikomando kye oluyimba lwe nze sibba obula banziba bubbi kati temwakimala mbiri byaggwa kati sebo tulina omuziki omulala baguyita ntemesa butemesa naleese oluyimba olupya bannayuganda bayithayo mu lusharing eyo ku TikTok ku YouTube baluta ntemesa butemesa sikyakwana tinze sirina bude sirina biseera mukyala wo gyali oyimba ebyo oba taliyo owaayi fe tuyimbira Jingo nkubire babiri emubuuzo oba gyali nga bwe tusiibula okakasa waali mukubire otwa ku ddakiika emu mukubire tewali buzibu naye Jingo ogenda kubunzisa oluyimba lwetuyimba fe tuyimbira abantu Jingo fe mugenda okuyimba tuyimbira abatuuze enamba yeriwa Jingo nkubire babiri mukubire ate waliwo obuzibu bw'aba agenda kundaba nga tagenda kukwata ssimu ajja kukwata talina buzibu oyo omukyala amanyi andaba nnyo ayagala nnyo olugambo Jingo njala bwatabayo mukubire tewali buzibu njagala mubuuze yampa olugambo nti wali omugoba mu dduuka ali amanyi balina okwogera ate baveeko n'abantu boogera nnyo kati mulongo osobola omugoba mu dduuka bw'atakwata mmanya nti abadde alaba ate ng'era alaba ate nga tagenda kukwata kale mugonvugonvu olabye mu mugonvugonvu wamma babiri oli bulungi ono Seeguya gw'otegedde pulezidenti w'olugambo oli ku TV ondaba omusama nkulaba kati wamma okyali ne Jingo Show okyali ne bbawo Jingo Show
ebyaffe ebiwanvu oyo omulaba essaawa zino buli omu akyali yekka abeera bibe nange embeera byange lwekyo obadde onnimba ebyamaka tebabittottula agambye ebyamaka tebabittottula ebyomunju byamunju ebyomunju kati bwolimba omuntu mukwano gwo jjingo ebyomunju byamunju seeguyo badde ki fe tetuli bamalayika mbwe ebyomunju byamunju kale ngenda kuddira munnange edda teri nkwagala nnyo mutabani wange ate nkulimbye nalibadde bwenyina bwenkikwata obulala singa badde kati kyogamba olwa ne President Museveni bakwataganamu oluusi ne bagira tetwogera ku oyo onkoze waali mulongo ate olina obuzibu ng'ongambye muli bulungi yagaye temukwatagana ajasa alina byayisa olojja musobola wabula kankusiibule nkwagala nnyo Musama naye onkoze bubi njagala mulayikinga akayimba buli woba okawulira omanya waliwo okuwangula nakusuubiza dda nti lero tuzanya akalulu akasembayo tugenda kugaba mwenna abasobola okugula opapula Bukedde ne musalamu obukonge essaawa yeno okuwulira erinnya lyo era ku Mande essaawa zigenda okuwera 3 zikusaye ng'otuuse wano yenne ojja kulaba amanya gonna tujja kuddamu tugayiwemu mwenna mujja kuba mweraba ssaawa saagaana kukulisaayo mwenna mukimanya ekiro kasooli akalimba ka Misaaki kuba kuwangula omwaka twagala tugumaleko nga bulijjo Bukedde olupapula Bukedde TV Bukedde radio enkola yaffe mugimanyi gabula ekokedene piki katipa piki ene ya bulijjo ekibbe ekinene n'ebirala bingi okwebaka awalungi ebirowoozo bibeere nga bikutambula bulungi omwaka 2025 byonna wano ku Bukedde Michael Sebowa munnammwe omwana munakisunku waali nnyo be Masaka gye muli mutujoze wabula naye tujja Sebowa gene maaso buweereza si bujozi malamusiza nnyo basebo ne banyaba batulaba nga bwe tusuubiza era bwe tutuukiriza olwaleero tugenda kukakuba akalulu kafe akagabula Sekukulu Sadida abawanguzi baffe bawangule tukutuku bawangule pikipiki bawangule ebya sava enkoko ya Yuga Kiiki bagende bamumulireko mu hotel governors emukono wano ate bagende balambule n'ekibuga ky'Ejjinja tubadde tumaliza akalulu kano ate ne twegattibwako bannaffe abakiti bano bo balina supermarket y'ebyamasanyalaze byonna byoyinza okulowoozaako yesinga obunene mu ggwanga baguddewo ekizimbe gaggadde mwabamanyi ku governors kirinaanyaawo abamanyi UMI olumusi kiri opposite ne UMI wano ku Jinja Road kababuuzeeko tulyoke tweyongereyo mu maaso abatulaba n'abatuwuliriza amanya gange nze Harry Mugisha nze akulira bakitunzi ku Kintu Electric tuli bakafulu mu by'amasanyalaze ebikozesebwa ewaka ebikozesebwa mu masomero ebikozesebwa mu factory olina project oba oyagala kukyusa maintenance and repair ennyumba yo oba project yonna byonna obisanga ku dduuka lyaffe eri mu industrial area ku 6th Street tuyingidde mu promotion eno ne product gye bayita solar system powered system nga tugamba nti bw'oba mu Sekukulu muno weetaaga ekitangaala eno solar system ejja kubanga ekuwa light eriko music system eriko charging system ey'amasimu so kwegamba amasanyalaze tegatataganya omuntu yenna ng'ali kulya enkoko ye oba ng'ali kulya ekintu kyonna kyategese ku Sekukulu so naffe ne tugamba katuyingire gabula tuddize ba customer twegatte bumu ne Bukedde TV mu program ogambe kiki mwina solar system jamu ginyonyole bulungi eriko bulbs 3 ezaaka ate eri portable so gitambuza nga torch system emu ejirako solar panel yayo ejirako music system FM radio ejirako MP3 port wosobola okuteeka flash disk no berango playing a music from a flash disk ate nekirala ntino ejirako charger esobola okucharginga esimu zonna cat 6 cat C eya is charging agana amasimu amapya ne zino chargers enkadde zonna so zonna osobola okuba ngo chargingira amasimu ku system age emu chargingibwa amasanyalaze chargingibwa n'enjuba kyonna kyoyina ekikwanguyira kyokosa ajijawa tudese pieces 20 ez'okugaba ku balabi ba Bukedde naye bw'aba togifunye wano nga tofunye mukisa osobola okujja ku 6th Street ku dduuka lyaffe industrial area oba Nakasero ku Duster Street ku Teddy's Plaza. Muandike esimu sola tumwetaaga muandike esimu esimu awo 0772 0772 720 4320 0772 720 432. Okay. Obutafiiriza basomi baffe aba Bukedde okutandika n'akatabo kaffe akagenda okufuluma enkya n'okweyongerayo tujja kuba tuteekamu akakuponi mwogenda okuyita okwewangulira sola
kubanga bazze luvannyuma yes bazze luvannyuma era tujja bigaba maaso awo oyingira enkola bwe tugikoze eno era bwe tujja okukola ne ku solar system eriko amataala mukaaga kuliko bakyajingira byonna ku ebiri kati tugenda kuwa wanguleyo ojja kuwangula kutandika ne mandi ataako kali special kakuyozayoza ove masavu omaze okugabula kati va masavu ng'ogobenzikiza ne kinti tugamba nti essimu ziwandiike omunaffe owakatipa waali era ddala katipa yennyini afaanana kipikipiki ekinene afaanana kipikipiki ekinene senke nsanyuse nnyo okumpa omukisa guno nga neyanzanya ababukedde TV okulaba nga muvaayo buli ssaawa ne muteekawo enteekateeka zino okulaba nga abantu baffe abalabi ba Bukedde TV ate baddamu amaanyi nze olunaku lwaleero amanya mpitibwa Luyondo Gilbert nga ndi kitunzi wa Dura Motors abamu be bamanyi nga Zongsheni nga fe abasinga okukola tukutuku eziriko ensangi zino nga twewaayo tujje twegatte wamu ne Bukedde TV okulaba nga tusanyusa abantu baffe abalabi ba Bukedde TV ate n'abatuwagira sobola batwateekawo enkola eno twegatte wamu tusobole okuddiza abantu pikipiki meka twagaba kokko pikipiki twababwera ddala twabawera tukutuku 2 ne tubawa ne senke zino ez'amaanyi nazo 2 katipa ezo zenyini evuma ngaloole era kati omulabi waffe ali eyo omulimi gw'ojagganyirwamu nnyo nusu 10 lukka bweruti ng'ogiwangulidde kokka ajagadde nga tagiwangudde akoze atya akisangawa asobola okutusangaawo mu Ndeeba opposite housing finance oba DFCU wetusangibwawo kyekitebe kyaffe ekikolwako mmeka kitundu mukikwata zonna kakati bano ababa batalina sente ennyingi twabateerawo kibanja mpola osobola okuyita mu DFCU osobola okuyita mu Sentinel osobola okuyita mu housing finance ate ne mogo n'osasulayo obusente obutwamusa milioni nga 4 milioni 3 nosobola otekuba ng'oyingira mu process y'okwewangulira pikipiki kati kisinziira modo kijoba otutte ne sente zeggwera ezisinga buno nga buno obutonotono butera okuggweya milioni nga 10 okimanyi ebyekibanja mpola ebyo engeri gye bitambulamu bwoba ze neziriwo kati ng'akakali awo tukakuweera ku milioni 8 n'ekitundu kale kati tugenda kuzanya tugenda kukwata abantu 100 bo bakuwangula ekitereke abantu nkaaga bakitereke genda bakulya ekitereke then abatano bakwebaka eri mu liwooteri eddene ekitegedde stress yenno y'omwaka agejjeko then abalala abanaddako 2 atwale tipa ya koroga buli muntu ajja kulonda emukisa gyamwe gyenkanaka koroga ani anaabutukwatira wanajje wano koroga naye we baba wagirako tujja kukusaza mbajja kusoma amannya gano agaliyo tetujja kuwa mirundi 2 tujja kuwa mirundi 2 Johnson Bakali abeera Nakasagi Buddo Johnson Kabakali abere Nakasagi Buddo Nakasozi Buddo nembeera ne mamanya no sebo tonyambeko mago vajuma runda bulu matovu juma oliwe Lusaka machi mulunde mwenga mumpa bubi waliwo Asimwe John Bosco oliwe Ekiwanga Namanve nenfuna Nsubuga Samson Bulange B tuli mu kuwangula buwanguzi londa kalukologa mukologa mwawo Bemba Samuel Peter Lubowa Entebbe Road kulonda sikulonda kutta Lutaya JBM Mukono Kavule kalulu Tingu Aziz Kibuli na Robi Janet Kireka kulonda muri musala musaba Sentongo Billy Mukono North Lutengo B kologa bwe muri babi